Bino bibadde ku University mu kibuga Boca Raton mu ssaza lya Florida. Barack Obama jattonkidde mu Republican Mitt Romney okulaba kana wangula entebe wa president esinga amaanyi mu nsi yonna. Okukubaganya ebirowoozo kuno kubadde kukubirizibwa musajja mukulu Bob Skiffer ow'omukulu gwa CBS ogw'omu America kwetoolodde ku nsonga ya America n'amawanga malala esira bayitadde nnyo ku ggwanga lya Syria, Iran, Afghanistan, Israel ssaako ne China. Mitt Romney ngono yaliko gavana w'essaza ly'e Massachusetts alumbye Obama okubeera mu sibya byayo ku nsonga ezisinga n'atandika okwekiikira ku buli kintu omulina okwetonda ku America, ekintu ekibadde tekimanyiddwa kuba America yekulembera endala ne zigoberera. Greatest threat that the world faces, the greatest national security threat, is a nuclear Iran. Wano Obama mwanukudde nti ebintu ebisinga obungi abyogeza butamanya kuba bumala okutuula mu Oval Office ng'eno y'entebe era mu lensi yonna oba tokyayinza kukola ng'obwagazi bwe buli wabula ku nsonga ezikwetoolodde mu kiseera ekyo. N'asuubiza nti akyagenda mu maaso n'engeri gy'abadde addukanya ebintu singa n'aweebwa omukisa omulala okukulembera America. We're always also going to have to maintain vigilance when it comes to terrorist activities. The truth, though, is that Al-Qaeda is much weaker than it was when I came into office, and they don't have the same capacities to attack the U.S. homeland and our allies as they did 4 years ago. Abakulu emirundi egisinga badde bakanya ku ngeri y'okuyisaamu Syria nga bonna bagamba nti President Assad aveeko, kyokka nga tebaagala kubiyingiza mu magye gaabwe nga bakanya nti bakkiriza mu nkolagana ya America ne Israeli nti bamativu n'okutta Ssaabatujja Osama bin Laden. Ku China, Mitt Romney alumbye China n'agamba nti ensi eno yadde yeesingamu abantu abangi naye emanyiddwa ng'ejjuddemu abafere abakumpanya ebiyiiye bya America ne babikyusakyusaamu ne baddamu okubitunda, ng'oluusi ne mu America yennyini babitundayo ekintu ky'agambye nti wali entebe asooka kubogolera China ekomya obufere buno obwasiba ne mu mateeka gaayo. President Obama naye obubaka China agisindikidde bwe bumu yadde abusabise mu lulimi olw'Obwasseruganda bw'asoose okukkiriza nti America yeetaaga akatale ka China nti kyokka ne China erina okutambulira ku mateeka g'ensi yonna ag'ebyobusuubuzi si kukolayo gaayo. You are familiar with jobs being shipped overseas because you invested in companies that were shipping jobs overseas. And, you're right. I mean, that's how our free market works. But I've made a different bet on American workers. If we had taken your advice, Governor Romney, about our auto industry, we'd be buying cars from China instead of selling cars to China. Bigenza okuggwanga abalonzi abadde balabira ku kitongole ky'amawulire ekya CNN bagamba nti Obama olukontana luno aluwangulidde ku bitundu 48 ate ku kitongole kya CBS Obama olukontana luno aluwangulidde ku bitundu 53.23 ebya Mitt Romney. Okulonda kugenda kubaawo ku Lwokubiri nga 6 Novemba, wiiki emu ng'embuto y'embutikize Nakibuubo yakaggwa.